Bwe tweyongerayo abazadde b'omwana Mutebi Elijah eyazuulibwa nga alina ekituli ku mutima beebazizza abazira kisa bonna abaavaayo ne babayamba okubasonderako ensimbi ezamutwala okulongoosebwa era kati yakomezeddwawo ng'awonye. Ensimbi eziwerera ddala obukadde 85 ze zaasondebwa okulaba ng'omwana ono atwalibwa e Buyindi okujjanjabibwa. Mike Mutebi alondodde Mutebi munne katubirabe. Ku nkomerero y'omwaka oguwedde omwana Elijah Mutebi nga yali aweze emyezi nga 6 yatwalibwa e Buyindi okulongoosebwa omutima oluvannyuma lw'abasawo wano okukizuula nga bwe yali alina ekizibu ku mutima era ne balabula nti singa takolwako bunnambiro ebibye byandibeera ebibi. Kitaawe w'omwana ono Stephen Kiwoomutemero ne maama we batandika okusattira nga beebuuza gye bagenda okujja ensimbi obukadde obukunukkiriza mu 100 bwe bali beetaaga okusobola okutwala omwana waabwe e Buyindi. Tugenda ku Heart Institute ne bakikeberera eyo ne batubuulira era ne batugamba tebakirongoseza mu Uganda, bakirongoseza bweru. Wabula nga bwe bagamba nti ezinunula omunaku lugaba zitunga kiro olwabatunuzaamu kamera zaffe eza Delta TV ne tubateeka ku mpewo ab'omutima omulungi ne babalaba kwe kutandika okubawa obuyambi. Bamuyita Mike Mutebi ava ku Delta TV era eyamyami ntakke era nzikiriza nti okujja wano amaze kuyita emikono gye eyasooka okusoma eggulire ku TV oyo naye olwalisoma bw'ati abantu ne bankubira essimu naye abazira kisawo babatuukirira okakkana ng'ensimbi baziwezezza baaba okwolekera Buyindi era Mukama nga bw'ataleka bantu be bw'atyo n'ababikkako akasubi omwana ne bamukolako n'awona. Elijah bwe yali atuwa obujulizi nti waliwo n'omwana eyafiirayo nga Elijah bali mu process ey'okumulongoosa nga bali e India naye Elijah n'agenda mu theatre n'alongoosebwa omutima ne gutereera. Abazadde b'omwana ono wano we basinzidde ne bategeka akabaga ak'okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Elijah era ne batendereza olw'obuyinza bwa Katonda eyayamba omwana waabwe okudda engulu. Tuzze kusitula kitiibwa kya Katonda kulaga nti Katonda ali waggulu wa buli mbeera. Katonda yasinga abasawo amaanyi, Katonda yasinga buli kimu. Ono omwana singa si Katonda singa mufu. Tetugambye nti nno ffe tuli batuukirivu nti abafa tebaali batuukirivu. Osanga waliwo embeera nga Katonda ayagala abakuŋŋaanye wano mumwe omubeeramu atakkiriza nti Katonda awonya alabireko ono. Bwe bati abazadde beebazizza buli muntu Ssekinnoomu alina kye yayamba ku bulamu bw'omwana ono bw'atyo n'asobola okudda engulu. Mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala ku saidi y'omwami wange mwayimirira mulamu wange Harriet bannange neebaza nnyo mwebalire ddala neeyanze omukyalo yakola kyamaanyi buli lunaku ng'ajja nga nambula lwennyini lwenva ng'onampadde obufaananyi ne mbimubuulira akafaananyi nenkamuwa sente n'aziraba n'agamba senga tunoonye ssente yasookawo n'emitwalo 10 weewaawo n'oluvannyuma yayongera n'aginka. Abantu ab'enjawulo abayamba omwana ono batenderezza amaanyi ga Katonda Elijah okukomawo nga mulamu bulungi kubanga ebiseera ebisinga bangi bafiirayo ne batadda. 10 n'omusobyo bembadde nkolako bennyamba n'akafunamu success story 2 eya Stephen n'ey'omukyalo omulala naye yali wa mutima yali 2014 yawo yajja ne tumuteekayo abambi ne bamuwa obuyambi n'agenda India ne bamulongosa n'akomawo. Abasinga tebadda. Olwekyo Stephen ne family omuli bamukisa era mukoze bulungi kujja okujulira Katonda.